Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okugenda e Kyankwanzi abadde awerekeddwako omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo n'ebikwekweto Fiona Barungi era nga baaniriziddwa Myuka Radis w'e Kyankwanzi, Perus Kabaale Sekandi ne DPC Arinitwe Emmanuel ku kyalo Kanyogoga ekisangwa mu ggombolola y'e Wattuwa gy'asanze abatuuze abaswamu 2 nga bali mu mazigo olw'omugagga Nvaneza Paul okubatulugunya n'atuuka n'okumenya Eklezia n'essomero lya gavumenti erya St. Jude Kanyogoga Primary School. N'abakozi be bansanga mu ttaka lyange bansalako. Yanjokera amaka ng'akozesa abakozi be kati nsula mu ttundubaale. Naye kitwewuunyisa tuli mu kkooti batukubamu amasasi. Poliisi amasasi gaatuyita ku mutwe. Bamulumiriza okweza ettaka okutudde essomero lino nga liweza yiika 6 nga kati alundirawo nteeze. Ente ziryonoonye, ebizimbe byaffe biryonoonye. Kinkwasa ennaku nze nga nze omwana omusomesa okulaba nti nalwana n'ensoma n'embeera omusomesa n'essomero lino linnuma. Abatuuze nga bakulembeddwa ssentebe w'ekyalo George Lukwago bannyonnyodde minisita engeri Nvaneza gy'azze bagulako emisango egy'enjawulo nga naye yennyini yakayimbulwa okuva mu kkomera gy'amaze emyezi 6 ku biragiro bya Fiona Barungi. Tetukyayina bwogerero nti oba twogere kino oba twogere kiri. Abaami baffe basibwa. Ssentebe Lukwago agamba nti ettaka lino bo nga abatuuze balimanyi bulungi nti lya Paul Kagwa era gy'ali mulamu. Nvaneza anyonoonye nnyo mu bantu okubeera nga nnumiriza nti nze namuguza ettaka ate nga ye yanfera ettaka yangamba ly'ebityana kati kwegamba nti kusa omugugu munene mu bantu. Fiona Barungi agambye nti kati amaanyi bakugasa mu kkooti okulondoola emisango kwe basinzira okusiba abantu kuba poliisi esusiza okukwata abantu ne babasiba nga baagala okubajja ku mulamu ogw'okulwanirira bannaabwe. Tetugenda kubeera nga tuli mu ekyo tulinga abali mu muzannyo. We are like hide and seek. Fiona nayimbula abantu ne baba sanctioning aba state office ya DPP ne baremandinga nedda tetugenda kusigala nga tuli bwetutyo kyabulimo mu nsaasire. Alabudde ne DPC Arinitwe okoma ku basirikale be abajoteka ku bantu emisango. Mutuyambe injustice ekome mu ggwanga lino abantu balina obulumi bw'amaanyi. Minisita Mayanja asoose kusomesa abantu enjawulo eriwo wakati w'ennannyini ttaka n'ow'ekibanja. Ekibanja kikyo kali article 237 kagambye ntino olina security of occupancy. Awo wona occupying olinawo security wawo oba muvandize Paul wali wano omukwatirewo kati. Alagidde poliisi okukwata Nvaneza era abatuuze ne bajaganya. Mayanja agambye nti tewali muntu akkirizibwa kugoba wa kibanja ku ttaka ng'omuntu agula ettaka okuli ab'ebibanja alina okubagumiikiriza. Singa ow'ekibanja tayagala kugula, tayagala kutunda kikye, ajja kusigala ku kibanja kye. Robert Musanje yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV.